ebya Brian White bibi, ebya Brian White bibi nnyo. Abatuuze bamukubya amayinja eggaba olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero Brian White abadde eggaba nga ze n'abasirikale, gundi ono yamuwadde abasirikale, ono omukazi agwa mu kibada myaka 8. Ani ono omuyitani Nareiso, okitegeera, kubanga ne Brian White jjukira bagenda mukomyawo nga diversion yakulwana Bobi Wine. Ne Nareiso ne bw'onooleetaani ne bw'oleeta Diamond Platinum oba Burna Boy tojja tusobola. Brian White agenza okusomba amazzi, atumye abatuuze bagende bamusombera amazzi wakati w'ennyanja. Amazzi ago bagakozesa mu kuloga, okitegeera. Abatuuze abawadde ssente, abatuuze tabawadde wadde n'ekikumi. Abatuuze bakubye Brian White ka Range Rover kazze nako aka white akataliiko number plate akakadde. Manita kyalina ssente zivuga moloka z'amaanyi. Bamukubye amayinja. Neera bamugambye tebaddamu mulaba eggaba. Gega amawulire agaliwo. Palaso bamukutte, Palaso Mayanja bamukutte abapoliisi kubanga batamiivu bwe baweereza okumukwata. Palaso nadduka. Ne muganda wange Palaso mpuliriza bulungi. Todduka. Don't hide. Sawa za kakati tuyambe. Njagala oduumira abaana bonna all over Uganda. Naffe tugenda kwongerako be tumanyi ne influence yaffe. Njagala we bakwatira wonna. Njagala tuoche poliisi zonna. Because poliisi yagaana okuwa justice Palaso. Palaso poliisi yagaana okuwa justice. Njagala tuoche poliisi okuva eggulu, okudda e Busia, okudda Ajumani, Lakanga, okudda e Gaba, Kabalagala, Kibuli, CID offices zonna tuzooche. Palaso njagala okola omulimu ogwo gumu. Sawa za kakati kudduka no, beera mu meeting ghetto zonna. Zonna getting ready goali ku ground. Naffe leka tukubire abaana baffe betumanya abali ku ground mu Uganda. Kubanga we bakwatirako bwe bati Palaso njagala tuoche buli poliisi because poliisi yagaana okuwa justice. Poliisi yagaana okuwa justice. Kati Nareiso yali mu kunoonya. Nze yasooka okuwa information y'ennaku 3 emabega tibali mu kunoonya. Information nagifuna wano. Bagimpa wano wennyini nagifuna. Njirina. Ne muganda wange don't worry. Okitegeera amakomera wagali mu Palaso, you a real definition of a real bad omuntu ali gangster waddala real vako alien skin. Those are fake gangsters. Those are TikTok gangsters. You are the definition of a real gangster. Abo tebakumanyi boy. Todduka. Okitegeera. Naye nyambe ekintu kimu njagala otereze ground wana abaana balekenga buli omu tubulire owetaagisa akasente tubateeremu kasente bakwatira bwe bati. Poliisi wekwatira ne twogera. Tutandikira okwocha poliisi zonna all over Uganda. Kyenjagala tukole operation je tugenda okukola twagala tulabise Nareiso because Nareiso yaleta project ya Alien Skin yali behind Alien Skin. Bana abakunoonya Nareiso si Alien Skin ya kunoonya. Okitegeera kubanga bajja kulwanyisa Kyagulanyi naye Nareiso tojja kusobola kikazi myaka 8 okyagenda ne mu kibada. Myaka 8 Nareiso, let me tell you one thing, fake general atabanga ko general. We'll finish your boss wo Museveni, we'll finish omutamivu akwata abakazi Muhoozi Kainerugaba. We'll finish all of you guys. Kati mutuyambe mukwate ku Palaso mulabe. Palaso tegeka ground. Omwana wa Shiba nfaanana. Bannayuganda njagala mumbulira amazima. Omwana wa Shiba nfaanana. Mumbulira amazima, mfunye messages. Shiba muntu wange. Okitegeera kansoke checking na wano bana sembayo di. Sokoline malo okulaba. Shiba kalungi. Abantu bankubidde amasimu abamanyi ku relationship yange ne Shiba sigenda kudda wano gibajumiza. Okitegeera naye ogamba nno Shiba sigenda kukola DNA. Ogamba nno ebya Shiba omwana ddala nfaana nabannaye munneetegereze n'ebifaananyi by'omwana wa Shiba. Munneetegereze bannange.
Shiba ogamba no sigenda kukola DNA. Bannange. Niyo mwana wa mutamivu. Ne Muhoozi wachoddukira nnyo mbakazi bange. Fifi the Queen muinamu abaana abo babiri. Oshitege va muve kano ka Fab Love ke mumanyi ako kavu tikaina wade n'ekikumi abana Fifi the Queen bange. Ekyo kibabulidde amazima. Ate Muhoozi n'ogenda n'owebaka ne Fifi the Queen ng'omumanyi muinamu abaana. Neddala omwana wa Shiba wange Muhoozi weesonyiwa abakazi bange. Simanyi lwaki abakazi bange buli kaseera juddukira. Oshitegeera weesonyiwa abakazi bange. Naye kyemmanyi omwana oyo si wange wa Muhoozi. Bannayuganda mwogera amazima omwana oyo wange oba wa Muhoozi according ku bifaananyi bye mulaba. Mutubuulira amazima. Oli mu struggle wuliriza message eno, oli foot soldier wuliriza message eno, oli political prisoner wuliriza message eno, oba oyina mukwano gwo brother sister oba omuntu yenna gw'omanyi akyali mu makomera ga Museveni ali mu makomera lwa nsonga ekyo yali alwanirira nsi ye ne Museveni n'amuteekako ebisangosango ne Babbalamu ne Muhoozi Kanyerugaba ng'ali mu makomera ga Museveni gye bamusibidde oba ali mu safe house za Museveni. Wuliriza message eno. Muganda wange Nsanya tulabye video zo. Ffe nga ba people power tetukuyinaako buzibu. Tetukuyinaako buzibu. Neera bw'oba okomyewo ng'oli waddala ng'oli ku byalaali nga si bya firimu, we are going to welcome you with one heart. Ate n'ekiralo yogedde nti oyagala kuva Uganda. Muganda wange Nsanya bw'oba oyagala kuva Uganda noonya contacts zaffe. Tuyina abantu abaagala Kyagulanyi, tuyina abantu abasobola okuyamba n'okufuna asylum. Ate si Nsanya yekka, mwabali eyo ng'olina information. Niwoba oli minister waliwo ba minister abaagala okudduka e Uganda naye nga balina critical information gye tulina okukozesa okuggyako Museveni. Okitegeera ne bwoba musirikale ng'olaba okooyo okukola ebikolobero baakuggyako passport yo, reach out to us, we can help you. Ne bwoba tolina passport n'ova mu Uganda, muganda wange Nsanya, we can help you. Yowa ekintu ky'oyogedde nti oyagala kusinkana Kyagulanyi bannange, buli omu agamba njagala kulaba Kyagulanyi bannange. Kyagulanyi bannange tabayinaako buzibu. Okitegeera naye ebintu ebimu ffe nga ffe abaagala Kyagulanyi we have to step in because abasinga mugamba Kyagulanyi njagala kulaba Kyagulanyi ampe ku ssente bannaye Kyagulanyi talina wadde n'ekikumi. Kyagulanyi business ze baastopinga. Kyagulanyi wakisawa za kakati akyaliwo because yali rich, yali mugagga before nga tanaba kuyingira politics. Kyagulanyi yayina ebintu bye. Okitegeera yayinanga amayumba g'abapangisa, yayinanga beach ze nga azirina nga tanaba kuyingira ki. Kyagulanyi tabbye ssente za muli wa musolo. Naye Kyagulanyi ayina emikwano abasobola okuyamba Nsanya. Kyagulanyi ayina emikwano abasobola okuyamba mu abaagala okudduka e Uganda. Reach out to us. Okitegeera waliwo abalina information gye twetaaga mu reaching out to us nga bya ddala nga si bya firimu. Okitegeera because bino tubikolanga ffe personally. So Nsanya muganda wange okitegeera bw'oba oyagala kuva Uganda we can help you. Bw'oba oli ku mulamwa bafutu soja oli mu struggle wuliriza message ena akasajja ke tulina okuboola saawa za kakati bakayita Karuna Mubiru. Nsanya owulidde ebigambo byagambye Karuna Mubiru akasajja ako ffe twakategeera dda kabi. Temuyina nagenda ku restaurant zaako kawagira. Gogamba waki kakwano nnyo ka alien skin. Okitegeera gogamba Karuna Mubiru waki buli kaseera kayirawo mubiri alien skin. Okitegeera because kakulaga kalwana ne Bobi Wine. Tekagala Bobi Wine, tekagala struggle, tekagala nchuka mu Uganda. Karuna Mubiru oli kasajja kabi. Nenkofiide eyo bannange singa omwana munonyeze Karuna Mubiru mwana okankubira empibu oti. Kasajja ako kankubira empibu oti ngena kuwa kakadde. Ompostingire ka video. Omwana abaana bayipanda mukanonyeze Karuna Mubiru. Mukakwata kakofira mukajjeko. Mukankubiremu empisi 3 akanoonya mu akakadde. Kwatira video.
kasajja kabi wallahi ya Mungu n'otunuulira omusajja Ssaanya nga Haruna Mubiru mumuli mu kubonyaabonya ba political prisoner abaana abaayiwawo omubiri abaana baali batalina buzibu wallahi eddiini yaffe ey'obusiraamu etugamba nga twogere nga amazima naye oli kasajja kabi jjako akakofiira bwaki njagala abaana b'eyipanda ab'e Gaza bakuggyeko akakofiira kubanga olabisa obusiraamu obusajja bwa bandi obwo bonna oba gundi ono Ketti ono Kavuma yabusiyaganga omanyi naye talidde bisiyagawo Ketti oba yabumiisa akyobo Haruna Mubiru bumayinja okitegera n'ono Lutaaya naye yennyini naye baamugula dda wa NRM lwakuba atya okwogera obusajja bwa bandi obwo bonna Ketti ono alabika yabusiyaga ono Ketti ono alina gusigida gwe yakwekweya ku kigundi ku kiti bwe guti yeyita nnyo omusiraamu buli kaseera obusajja bwa bandi obwo Haruna Mubiru abaana b'e Gaza yipanda mu kinkolera ekyo kakadde kwa Haruna Mubiru okitegeera